Okay, tubaniriza ku Vic Shots nga bulijjo. Nabaga tubaleetera ebyenjawulo. Leero tuli mu sports nga tuzze n'owakabede Legend Mike Mutyaba. Mutyaba gye baliko. Kale sebo. Nyirira. Mike. Pansebo. Oli musajja muna business. Musuubuzi mu Kampala awo. Wakati wennyini nnyini. Embeera eno abasuubuzi gye bayitamu ey'emisolo, ey'amazzi, gwe kennyini oli victim amazzi gakosa mu business yo, ogyogerako ki? Ensonga eno abantu bangi bagyogeddeko fiiki era mbadde nga sifunanga mukisa kugyogerako naye kobuuza ekibuuzo ekyo ndowooza esaa tugyogereko. Okusookera ddala waliwo abakulira Kasiita nga guruupu abakulembeze ba Kasiita tubasiima bye bakola n'emirimu gye bagitambuzaamu naye bwe babeera bagambye okuggalawo bizinensi nze nnyina ebintu bye ntunuulira ne ndowooza nti waliwo ebyalibadde bisooka okukolebwako batya ekisooka mu byonna unity. Bwe muba mukola ekintu oba nga mulina olutalo mulwana mwe abakosebwa oba mmwe abali mu bizinensi eyo oba abali mu entity eyo mulina esooka ne mwegatta ne mufuuka eddoboozi erimu. Kakati abakasiita kye balibadde basooka okukola kwe okuddira abasuubuzi bonna naddala bano abakosebwa kiro because omusolo gwa kiro kyekisinga okubeera ekikosa abasuubuzi naddala abatunda engoye. Kakati ate mulimu abalala abatunda ensawo n'abatunda items ez'enjawulo zonna nga zo ate tezipimwa mu kiro. Kakati waliwo okwekalakaasa okugenda mu maaso essaawa za kakati. Naye nze byensuubula oba ebimu ku byensuubula tibipimirwa mu kiro bakyajinga item emu kuki kwemu. Naye ate ffe ebizimbe ebyaffe biggale at the moment ffe twabigadde nga tuli mu protest ey'okubeera nti gavumenti esobola okutukwatiramu oba okuyamba bannaffe ate abakosebwa. Naye waliwo obutakwatagana mu basuubuzi ab'enjawulo nti ate bo abakosebwa ab'engoye bennyini nnyini because otunulira hamu nga hamu bwetambula yonna yonna kusinga kukubeerako bangoye aba garments be basinga okubeerako hamu be basinga okukosebwa n'omusolo ogwa kiro. Naye ate bwe tugamba okuggala ekibuga ate aba hamu bonna baggule ebizimbe ebirala byonna byonna ng'oyambisa waggulu byonna bibeera biggule. So meaning nti lwaki okwekalakaasa kuno kukosa Nabugabo yokka ewakiseka babeera baki bo babeera baggule tebaggalangawo mundeeba abasuubuzi babeera baggule ekitegeeza nti bwe tuba nga tuli bakubeera nga twekalakaasa kwe bagamba okulaga obutali bumativu twalibadde tusooka ne twegatta. Bwe tunaalema okubeera nga twegatta ng'abasuubuzi gavumenti egenda wulira ddoboozi because ekiri mu tutuukako essaawa zino kikyasobola okutuukawo olunaku olw'enkya. Yes, naye bwe tuneegatta ne tufuuka eddoboozi erimu ne tulwanira awamu ffenna tusobola okuwangula oba gavumenti esobola otuwuliriza. Naye ng'abamu bakyagudde amaduuka abalala nga bagaggadde tetugenda kufuna kuyambibwa n'okumu. Ensonga ey'okubiri gye nyiza okwogera ku kintu ekyo kwe kubeera nti gavumenti yalibadde etunuulira nnyo omuntu wa wansi because wawulidde abantu nga boogera nga bagamba nti prime minister tagenda yamba bantu. Abantu balibadde beetaaga eno ensonga eyagudde mu tawuni e Kampala yalibadde yeetagisa President Museveni. President yali eri anoonya bululu anti naye eno yabadde nga disaster okitegeera yabadde yeetaaga quick response okuviira ddala eri omukulembeze. Kyensuubira nti omukulembeze yalibadde avaayo president w'eggwanga n'atukako mu bantu bano n'alaba abantu bakulembera bakoseddwa kyenkanawa because yala okubulira fiiki twafiiriddwa ssente nnyingi ofuna abantu bafiiriddwa bannayuganda ssente zaabwe. Obidyemu gye nalabyeko ng'omusajja ssente agamba zijjudde ebitaba zonoonese ekya ssente nno kyanjawulo n'owaddoola yaga eddoola zayonoonese nabirabye byonna naye osobola ozaanika ne zikala ne ziddamu ne zikola. Naye ebintu ebyabadde mu masitoowa wansi onfuna abatunda obugoye bw'abaana abatunda engatto okitegeera abamu basaze n'ebintu agaa nti mbadde nga tunda emitwalo 2.5 kati ayina 5 jangu okole ki jangu ongule ebitwalo byonna byonna. So njawulo babuulira nti Uganda tulemeddwa okubeera nga tufuka eddoboozi erimu. Kyova olaba ensi yaffe actually sinza okukosa Uganda mu ntegeera yange nga Mutyaba kwe kubeera nti twogera ennimi nnyingi. Okubeera nti twogera ennimi nnyingi mu ggwanga Uganda kikosezza abantu ba Uganda okubeera nga beegatta okubeera nga tufuka eddoboozi erimu. Oyogera Oluganda ng'oli ajja ayogera Olusoga. Juzi twalina embeera mu kapiira nga tugamba we boycott the new league format.
ngabe kitala bagamba byamwe abekawa Kampala nenjalo kubuulira wabera crisis mu ggwanga tekusaba Kampala bokka era nawo owehoima ejja kutukako nawo walu egenda kola ki egenda kukosa nawo wembala egenda kukosa so bwe tutabeere eddoboozi limu nga bannayuganda kino nze kyenkuusi kino tula mu kamera nga abasaba bwe tubanga n'ensonga nga tugiraizinga kebe ya mupiira kebe ya bufuzi kebe ya nsonga efaanana etya ne tutafuuka muntu omu tetulituuka ku ntikko yaayo ate ne gavumenti awo webaagala ng'abantu actually abantu balemedde okumanya nti gavumenti ebaagala nga muli disunited nga temuli kitole bwe mufuuka ekitole muba ddoboozi ly'abantu muba ddoboozi limu mufuuka gavumenti okitegeera bwe mubeera nga temwegasse temusobola kukwatagana naddala mu nnimi ne munyonnyolegana mmwe ng'abantu ne mujja n'eddoboozi limu gavumenti ebejja tufuka emyaka gyonna gyeyagala kyova olaba nti gavumenti eno eriko ya President Museveni esobodde okufuna obukulembeze mu myaka gyonna gyemazeeko meaning nti bannayuganda tetuli muntu ki omu tetuli muntu omu there is what we call divide and rule kitegeera baba dividing bagenda bafuga when you come together ne mufuuka omuntu omu mujja kuba n'eddoboozi era eddoboozi yamwe lijja kola ki lijja kuyitamu njagala okubuulira mu mupiira gwe tulimu tubadde n'ensonga ya knowledge format but twajja ne tufuuka ekitole kimu ne muwangula otalo ne tusobola odduwangula naye ng'ekyalo tuwanguzisizza kwe kubeera nti abawagizi onfuna kwe kubeera nti bannanyini makiraabu kwe kubeera nti abazannyi kwe kubeera nti n'omuntu gwe bitakwatako this time round yavuddeyo okukiga ne tugatta eddoboozi ne tufuuka limu ne tufuuka ab'amaanyi magogo ne fufa ne tusobola okubeera nga gavumenti ewulira omulanga gwaffe nejja neyimiriza format eyo okitegeera so bwobaka bwembalinjala okuba bannayuganda awo nyini yo tukyali ku nsonga y'abasuubuzi compensation eno gavumenti gyeyagambye yagambye bagenda kujja ku buli nannyini dduuka oleete risiiti eziraga gwabadde nannyini dduuka olage obadde osasulira omusolo kriteria yange ezo zonna abasuubuzi abasinga ebyo nayo nebitwaddemu nga babiyina anti ekisinga oleesa kati kankubulire gavumenti tebankonsiru ekisinga okubeera nga kireesa ensonga ng'eyo kubeera nti mulete musasulire omusolo mulete wosasulire edduuka risiiti z'edduuka ebintu ng'ebyo gavumenti nayo ngezi eri mu kugezaako okulaba nti ekakkanya ku kosti gyegenda tuteekamu sente zebagenda okuwa abasuubuzi because bwebona agamba nti buli muntu jangu Kampala yonna egenda kuggwaayo okitegeera nga baagala ku sente ezo n'abo bennyininyini abaakoseddwa ate nga bayinza obutafuna naye kino kigenda yiyambako gavumenti okumanya nti gwe obadde osuubula ebintu bwebiti quantity bweti nti obadde oyingiza ebintu bwebiti mu ggwanga kwe bagenda osinziira okukompasate and I believe that's the right procedure mulimu nga tunabavaawo feeki mulimu bano abasubrentinga ku maduuka okitegeera nti nze nsubrentinga mu dduuka edduuka siri yange naye nyina gwe nkolerako bonna bonna mwe bali mbasuubuzi eyo gavumenti mbadde ngisaba eteekewo enkola okuva ddala ku nannyini kizimbe mu ofiisi okitegeera oba bagende ku bannanyini maduuka bennyini bannanyini bizimbe baweeyo lisiti z'abantu kubanga abaamanya abantu be abakolera mu kizimbe kye awo tewagenda kubeerawo obuzibu kubanga kati osubulatinga mu dduuka mulimu bana buli omu asasula enda banane basasula omuntu omu kati kyegambidde awo nti gavumenti egende ku kizimbe buli kizimbe ekyakoseddwa e Kampala banoonye nannyini kizimbe oba bafune nannyini kizimbe y'abaleeta lisiti y'abantu abakoseddwa okitegeera bw'ona agamba ogende ku musolo mulimu abasuubulira wano e Kampala ebintu byabwe nga mulimu abantu bangi ze bemanyi e Kampala wano nga tagenda China naye nga ate asuubula ebintu biri worth million nga 2.5 3 naye nga bisuubulira wano yes there are so many ne mutyaba omukyala ku ani abeera nnyo ku TV Antalya yaga waliyo abayiribi anti benjogerako abo naye ate anti kati gwe tuyita omuyiribi ye muntu agulira wano ekintu nga nze nkireese kiringa nze bwe ntikukula emaali yange nengitikula waliwo abajja ne bagitwala abo abagitwala tubayita abayiribi naye oyinza okwesanga ng'omuyiribi akozesa ssente na nnyingi n'okusinga ate gwe olumu ababireeta ng'agula ku gwe n'agula ku oli ye nga ebye China yakola ki anti kakati kyegambye nannyini kizimbe
abamanyi buli muntu akolera mu kizimbe kye buli dduuka abaana basabulatinga yes anti kyegambye nti abamanyi abakolera mu dduuka mu kizimbe kye bo bennyini be baba bakola list y'abantu bagenda okuwaayo naye nga tuvudde ku ebyo lwaki ensi yaffe bwe tutuuka okubeera nga tukola ebintu ebigenda oyamba abantu abamu twerabira abantu abalala ekyo kisinga okunnakuwaza ku nsi yaffe reason being anti bwe nalaba nga bazimba omwala gwa Hamu nali excited and I was very happy nendowooza nti enkulaakulana ezze babisse omwala era nalaba nga Lukwago nensuka nebeera ku side enkyamu oba ku side erowooza nti Hamu kyagenda okukola kigenda kuyamba ggwanga naye bwe bazimba retaining wall ninjiraba nga bagizimbye retaining wall bweti nga tebataddeeko sub channels ziwa mu mwala nga bazizibye nemmanya what is going to happen kubanga Kampala eri mu kisenyi boddira channels zino ezibadde ziwanga mu mwala n'osiba retaining wall nga tezikyasobola kuyiwayo amazzi gano agava mu kibuga gonna ogasubira kuddabwa toŋŋamba nti amazzi agava eri ewa Kisekka waggulu ewandege yangwala nga gujja gutambula bwe guti nti gokagwa galina okuyita mu channel ne gagenda mpaka gigalaga ekyo si kituufu era awo inginiya we yakoledde ensobi nti amazzi gano kasaba agazibi agayingira munda gabadde galina okunoonya gye gakola ki gye gagenda era simanyi ate nagenza okulaba nga ate bazimbye retaining wall ate bagibiseko n'ettaka nemanya tebagenda kuteekako channels I don't know bwebaba nga bagenda kiziteekako bagenda kutema bagenda kusima nga bamaze ekyo siri inginiya sikimanyi oba nagiteeka oba tebaziteekeko naye bataziteekako channels zino ziva mu mwala yasuubiza adjustments bagenda okukolamu okulanga bagonjoola ekizibu ekyo bwebaba nga kizibu kyangu nnyo okugonjoola kukubeera nga basima retaining wall ne bagiteekako channels eziyiwa mu mwala amazzi agava mu bizimbe nga gasobola okukkirira mpaka muki mu mwala mwenga mwe abasuubuzi enkulaakulana temugirinaako buzibu tewali muntu atayagala nkulaakulana ekyo njagala okubuulira yadde azimba nawe gye bali kunyirira batya naawanyirira abeera nga nze laika bulungi osanze emirimu gyange era wali mu masaza kamera zakusembeza ng'olina Ssaabasajja awo kumpimpi netugamba ye omusajja kati ali mu mbuga ali ku mbuga kwennyini kuli ku kyoto anyubako ebyengedde nali ntudde butuuzi kumpi ne Kabaka baali bamutuuziza naye tekyali mukyanjawulo kyonna just nali ntudde kumpi saamanya nti nawagenda kutula by the way sebo kati Mike nga gwe yasambako ku masaza wasambira musaza ki nasambira Mawokota soko omuneegano omusigira ekifaananyi feri y'amasaza ebeera etya ku fayino twasamba fayino yali na Kivubo ewa Hamu awo nnyini yali 2-7 ndi certain of the year twasamba ne tiimu ya Gomba twagikuba goolo zaali 5 ku fayino na Kivubo mu tiimu yaffe eyo mwalimu nze mwalimu Jajja Waalu mwalimu Emmanuel Okwi mwalimu Kirize Storm Ntambi n'abalala be twagatirizangako naye ekituufu kiri tiimu yaffe yali y'amaanyi nnyo era fayino teyalinga nga fayino zino zonna zetuze tulaba emyaka egizeeko gyonna ye fayino ndowooza ekyasinze kutegeera kwange okw'amasaza ye fayino ekyasinze okubeera mu goolu ennyingi goolu zaali 5 ku bwereere zetwakuba tiimu ey'Egomba naye amasaza galina ekyenjawulo kinene nnyo mu mupiira okusookera ddala omusambi w'omupiira w'essaza bw'agenda ku fayino aba it is an achievement eri omwana w'omupiira ng'omusambi because ndowooza mu mupiira gwa Uganda ng'ovudde ku mupiira gwa Uganda Cranes nsuubira amasaza ye event esinga okuŋŋaanya abantu mu kisaawe naddala ku fayino y'amasaza naddala nga ya mupiira so omusambi w'omupiira feelinga proud okusambira essaza okusambira mu maaso g'abawagizi nga bangi era nze kuwomuza omu kwabo abaali baddeko mu mupiira era we nalaba ekyali nakivubo recently nasanyuka nnyo okulaba nti ekisayi kya Hamu kigenzemuko ku bantu kyali kijjudde almost wadde nga kale omupiira baguseeramu because twali batulaba numbers nyingi naye omupiira gwali gwa busere naye era kikulaga obwagazi bw'abantu nti singa baali tebasedde mu mupiira ogwo nnene nnyo naye omupiira baguseeramu so okusobola okulimitinga maybe enamba z'abantu ezalina okubeera mu kisaawe ekyo kati waliwo kampani ezavaayo nga waliyo abaana abamu abatakkirizibwa okusamba mupiira ogw'amasaza
ekyo mbadde nga nzija nkyogerako ndowooza kyalibadde kiva mu bukulembeze oba nga kikwatibwako actual aba federation oba abafufa okubeera nti bainterveninga mu nsonga because they are the regulatory body eri university league omupiira gonna actually they fall under the federation baali badde bateekawo enkola eyamba abaana bano reason being nti omwana wo abeera ng'asambira mu ssaza ng'asambira ne mu university ajja abeera encouraged osobola okugenda ku university asome ate asigale ng'asamba masaza naye bw'ogamba nti omwana tasamba masaza asamba amasaza tasamba university league teri university egenda muwa scholarship teri university egenda mukkiriza kusoma nga tabasambira meaning nti abaana ba Uganda ebiseera ebisinga batunulira kiki ekibali mu maaso tagenda tutunulira education as a priority agenda tutunulira sente zino zaafuna mu ssaza $3 million nono daily allowance nga bali mu camp fee n'allowance ya March omwana ogambye asamba mu ssaza afuna million neka season y'essaza at the moment bali mu $3 million 5 mulimu ab'omusanvu mulimu abafuna 10 ate bo bakochi bafuna ddala sente actually masaza g'amaanyi nnyo we gatyo abana obusente babawo obwo mulimu kale abatasasula of course ne basuubiza musanvu ne bamuwaako 3 ne bamuluma nnya ne bamuwaako 2 bwebiri nga mupiira gubadde guzza kutambula nti obunyaguluzi oba obubbi wa sente y'omwana omupiira tebuvudde waggulu wokka kufufa wabula na wansi wonna bugenze bulanda nti abaana tebabamala ebiseera ebisinga babasuubiza ne basambisa emipiira tiimu weekoma nga bubagenze ate nga baleeta abalala banki eddako omwaka oguddako awo nyini nga tukyali ku masaza waliwo ogambye ttiimu yammwe y'amawokota mwe yasambira walimu ne Emma Okwi alimu ne Emmanuel Okwi ali omunnayuganda sooka omusigire ekifaananyi okusambira mu masaza kiba kikwetaagisa ki ng'obadde oli muzannyi wa mupiira olina kuba musazeeyo nga mwobeera nga mwe bakuzaala essaza teririiko restrictions wawobeera wawoova provided you're a good player essaza likkirizibwa kubeera nga likukansa transfer window webeera nga eguddwa ey'essaza okkirizibwa okgenda ebuddu n'ogyayo omusambi buddu esobola okgenda Arua n'egyayo omusambi Arua yes mulimu amasaza galimu buli tribe yonna oba oli Musoga oba oli Mulugwala oba oli Munyankole oba oli ki provided essaza eyo likoze eki lisobodde okubeera nga likansa osobola okulisanga so Kyaddondo esobola okgenda mu west embalala ntunga muwa nejja esobola n'oleeta abalugwala bokka sigamba nti essaza bali like they restrict abasambi okubeera nti aba tribes na tebabeera muno Obuganda bwali open actually eri omupiira n'obwagazi bw'omupiira nti tebayagala kubeera nga basibirayo bantu balala olina okubeera provided you're a good player ng'essaza eryo likwagala you're entitled okusambira essaza eryo okay Mike awo nyini abasambi b'omupiira of recent allegations ezabeerawo mubeeramu nnyo ebyokwerogaloga mubeeramu nnyo entalo biki ebyo bityo ekintu ekyo okyatributinga ku ki okusookera ddala eddoga mupiira mweriri you admit yes mweriri olaba baloga nabbi wa Katonda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuloga abalogo eddoga ne bayiteeka wansi w'oluzzi okitegeera era gundi Allah yaweereza malayika Jibril n'egenda n'ejjayo eddoga eri wansi w'oluzzi kati kikulaga nti olaba baasobola okuloga nabbi wa Katonda kati ate ffe abantu aba bulijjo okitegeera ekyokubiri abantu gye bali ababi mu nsi tulina okukkiriza nti gye bali kakati mu mupiira mulimu abantu abakkiriza nti waliyo eddogo era mulimu abantu abakkiriza nti bo balogo era ne bagamba nti nze mu kusamba omupiira nnyingira mmaze kukola ABCD tubirabye nze mbirabyeko era mbiwiti n'ensinga naye njagala okutegeeza omuntu atamanyi mupiira oba omuntu atabadde nnyo mu field ya mupiira amanye nti mu mupiira to become a good player you must have what we call spiritual attachment. What do I mean by spiritual attachment? Nti nze wemba nga ndi musiraamu nga ngenda okusamba omupiira maybe oba in 2 hours time or 3 hours time nsobola okubeera nga nzikiza mu kusoma Quran nga nsoma ku Quran eno egenda kunzikakkanya era egenda kunsembeza kumpi eri Katonda wange. Ngenda ku example ya Bukayo Saka. Bukayo Saka wa Arsenal buli waba agenda mu kisaawe ebiseera ebisinga bakugamba
amala obudde bungi nnyo ng'asoma bayibuli kye tuyita spiritual what attachment bw'osanga akkiriza mu ddogo which is also another form of spiritual attachment ye akkiriza nti nnyina okuloga omupiira guno nguwangule so spiritual attachment eyo abantu kibatwala ng'eddogo mu kapiira because oyo ye aba akikola ye spiritually akkiriza nti ekyo kye kigenda omuwa comfort ng'agenda osamba omupiira kye kigenda omukkakkanya omutima maybe n'omuwa results okitegeera so it is true it is there and people should learn to live with such people with such beliefs. Yes, yensonga lwaki tulaba nti omuzannyi omupiira atumala okuteeba ggoolo omu n'avunnama Muhammad Salah omulaba abasiraamu balaba bw'amala okuteeba ggoolo agenda n'akola ki agenda n'avunnama n'agenda ku sujuudu neyebaza Katonda we okumuwa ggoolo eyo foomu emu ogenda sanga aba Brazil nga ye bw'ayambala essaati munda ng'eriko ebigambo ebitendereza Jesus era bw'ateeba ggoolo n'agijjamu n'agiwaayo osanga omusambi omulala nga ye bw'ateeba ggoolo agyamu essaati n'akikasuka mu bawagizi kyakkiririzaamu okitegeera osanga omulala n'akuba akabonero ng'amaze okukola ki ng'amaze okuteeba osanga omulala n'akisinga engalo n'atunula mu bbanga akkiriza nti Katonda waakoze eki amwanukudde so those are ways of are some of the ways abantu bwe bakkiriza ekibayamba either to concentrate towards the game okitegeera nekibaa n'okukkiriza nti they can do miracles mu mupiira there are people abakkiriza nti in football luck comes first wali abakkiriza mu hard work nti nze bwe nkola ngenda kubeera niwawaayo n'abantu abakkiriza mibiri gyabwe ngagamba nti nze neba straininze okitegeera I will be fit enough to play and kugamba that is football. Akasemba make olwaleero under 17 eri World Cup qualifiers eri World Cup right here like kuteze ezagobereddwa okulonda ttiimu eyagenza okuzannya omupiira January nga bwe kiri tulina ligi under 17 baze balondamu abaana bensuubira nti balungi they are good enough wenjawulo okwebaliza abantu aba investors mu kapiira nga eri kambiyo ndowooza yesinga okubeeramu n'abaana abangi mu ttiimu ya under 17 tubeebaza ekyensusu because olaba nti banakinnoomu abaagala omupiira gwa Uganda bajja baguze ettaka bakunganyiza obwana buno nga bu isima babujje wansi nga buto babukuzizza at the moment Uganda yakola ki yefunamu kakati mulimu n'abo abagendeddeko nga tebalina kubeerako nga mutabani wange ne Moses Magogo abantu ndabe nga bamwogerako ebintu bingi nnyo naye engeri gyali nti mwana muto nze ate mbadde musambi wa mupiira ate ndi muzadde saalyagadde kwogera bingi nnyo ku mwana oyo because omwana oyo naye ng'omwana alina ebiruubirirwa yali yagadde okubeera nga afuuka maybe star one day and he's trying his best saagala mukuba mu bituli nti is not good saagala mukuba mu bituli nti bamuyise because tatoe mukulembeze wa federation naye of course waliwo ebituli ebirimu naye ebituli bino tunagamba obigenda deep n'obisimaasima we are going to discourage these young boys okitegeera despite the differences we have mu mupiira ne taata we ne taata ebyakoze saagala ebintu bye tukoze oba taata ebyakoze bi affecting mwana ono ne career ye no matter what oba mulungi oba si mulungi I think it is not a topic kye tulina okubeera nga twogerako because nange omwana owange nali agadde okumulaba nga alikola ki ng'azannye era ng'ali bulungi naye kino of course kikosa abaana abalala nti talent ezimu tuba tuzikoze eki tuba tuzibikidde nze nsuubira nti omuntu ku national team naddala weba national team yali abadde ayitibwa by merit let the best player play wewa tetujja kusookawo wano njogera obajjukiza nti programu eno eteekebwa mu Center Margarita Juice and Coffee bali awo Nansana ku masitowa ku kidde ekyebando tesa phone accessories aboba amasimu oyagala simu ennungi emalayo boba kikola njogera okujjukiza nti wadde n'omuweereza wo fake muzukulwa kikulukunya munabutambala tubaagala nnyo